Polisi ya Uganda eriko omusajja gwekutte mu kibuga Jinja mu bitundu ebya Busoga agambibwa nti mutujju ow'ekibinja kya ADF eyava e Congo kyokka nti ng'abadde yeefuula omulalu alonda kasasiro ku luguudo mu ngeri y'omusajja nawolo obutafiira ku bbala limu. Nyanzi Mwezi David ono bamuyodde ku luguudo oludda eyiganga nti nga yeefuula omulalu alonda kasasiro era nga ayambadde engoye eziddugala kyokka nga baamuguddemu anti bulijjo akalina abiri olonda ejjinja nga kalaba. Omwogezi wa polisi mu kitundu kya Kiira James Mubi akakasizza okukwatibwa kw'ono era nga nti kati akuumirwa ku CPS ejjinja nga batandise n'okumukunya alonkome banne gye bali. Ow'eggwanga erya DRC nga ye Nyanzi Levi David Mweze tumaze omukwata tumusanze n'amasasi ne sketch maps ng'era ayogera olukongo bulungi n'ennimi ezaffe ez'ekinansi wano mu Uganda agezaako okulaga nti obwongo tebukola bulungi naye ekituufu tujja kukifuna nga abasawo batuwadde alipoota eraga nti omwami ono talina buzibu oba alina obuzibu ku bwongo abadde ayambadde bwatyo nga mukyafu kakati polisi wano ejjinja n'amagye tuli mu kwetegereza mission ey'omwami ono n'okutegeera bantu ki abamuli emabega na mission ki. Obulabirizi bw'ennamirembe bwongedde kawefube ow'okutumbula ebyobulambuzi mu ddinale n'obusabadinkoni omukaaga obukola obulabirizi buno ng'okusinga bikwata ku ngeri eddiini ey'ekikulisitaayo gyesaasaanyiziddwamu mu Uganda mu ngeri ya Ssemutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tegunnakikwata. Obulabirizi bw'ennamirembe bwenyumiriza nnyo mu bifo eby'obulambuzi bye bulina omuli ekitebe ky'obulabirizi kyennyini ennamirembe ekijjukizo ky'abajulizi ekya Uganda Matters Shrine ekkuumiro ly'ebyafaayo ku bajulizi erya Uganda Matters Museum ekkaddiirizo ly'ebyeddiini erya Museum of Religion erisangibwa Munyonyo mu busabadinkoni bw'Emmengo nga lirimu ebikwata ku byafaayo by'eddiini okumala emyaka 10 egiyise. Ebirala mulimu ekkanisa y'abajulizi ya Matters Church esangibwa Busega, empuku ya Alexander Makai n'ekifo ekyatumibwa Musa Mukasa omu ku baweereza mu kkanisa abaakulemberamu okutumbula eddiini mu myaka gya Ssekabaka Mwanga II ne Ssekabaka Muteesa omubereberye nakyo ekisangibwa Munyonyo. Akulira ebyenjigiriza mu bulabirizi bw'ennamirembe Reverend Nathan Mulondo agamba nti obulabirizi busanyufu nti ebifo byonna eby'ebyobulambuzi bijjumbiddwa nnyo abalambuzi ekyongedde ku nnyingiza y'ekkanisa nga byafuuka muddo gwa luyira n'atalina mbuzi agwegomba. Kanisa eteeka ssente newayo ettaka abakwise batandika amasomero kuba investment ensimbi eziva mu masomero mubamu akasente ke tuyita church fee akayambako okuddukanya omulimu gw'okubulira enjiri ate n'omulimu gw'ekkanisa era akasente kalobolwa tulina percentage sigala ku chaplaincy ku ssomero wennyini awo okulaba nti ziyambako y'okukola omulimu gw'ekkanisa mu ssomero lyennyini eryo era kuliko percentage 10% naye eyo egenda ku kanisa y'omuluka sa parish kuliko era 10% egenda ku parish level ku busumba tulinako 15% egenda ku busabadikoni tubako ne 35 ku 10 egenda percentage egenda ku ddala ery'obulabirizi abaddayo okulaba nti ekitongole eky'ebyenjigiriza ate kituusa obuweereza mu masomero kubanga geetagamu inspection geetaga okulambula geetaga okwekebejja ensimbi ezo tuzizza nayo okugeza tubadde masomero agamu mwawulira wano amasuuliita busolya bwavaako kasanje embeera mbadde mugiraba n'amasomero amala mangi gafuna obuzibu ne gagwa agamu embalaza zigize ng'esigadde ssaawa busaawa okutuuka ku mukolo ogw'ekivvulu eky'olujjuliro ogutegekeddwa ekibiina ky'olulimi Oluganda mu Bwakabaka bwa Buganda abamu ku bayimbi abagenda okukulemberamu ebikujjuko eby'olujjuliro bakunze abawagizi baabwe bajje babasanyusize mu bimuli bya Buganda Tourism Center Mengo nga ebikujjuko ebikulembeddemu ennaku enkulu ezinaggalawo omwaka 2023. Olujjuliro luno lugenda kubaawo ku Sunday eno nga 10 omwezi ogw'Okumi mu bimuli bya Buganda Tourism Center Mengo era nga mugenda kubaamu n'ebinaasanyusa abazadde n'abaana omuli abayimbi n'ebirala ng'okuyingira omutwalo gumu gwokka. Omuyimbi Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso ng'ensangi zinaakozesa nnyo ekya omusiime wa Kabaka agamba nti omulembe beene yagukwasa bavubuka era nga kisaanidde ennono n'ebyobuwangwa ebya Buganda byongere okunnyikira mu mijiji gino egya kaakano.
Bagamba bannange ku Sunday eno tugenda kubeera ku Buganda Tourism Center ku lujjuliro abaana bonna abato abaana bazzukulu bannambi abaana ba Buganda bazzukulu ba Kintu mwenna mubaleete tujaganyize wamu nga tubayigiriza empisa ez'oku lujjuliro abaana abaswankula abaana abogerera ku lujjuliro abaana abasimba omukono nga bali emmere abaana abatafumbya abaana abateyanza mujje tukungire wamu abaana Ssaabasajja Kabaka yatukunga n'atugamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira. Omuyimbi w'abato Felistada Superstar naye akunze bato banne beeyiwe ku lujjuliro okujaguza ekivulu kyabwe eky'emyaka emito. Yo amanya gange bampita na Nyanzi Faith aka Felistada Superstar era nga ndi wano kowola abazadde mwenna nga 10 Sunday neno tugenda bera ku Buganda Tourism Center ku lujjuliro era abazadde mwenna bambi saba muleeta abaana bayiga empisa n'ebintu ebirala bingi nnyo nange Felistada Superstar ngenda bera yomba kuba omuziki Ssaabasajja Kabaka wanga. Poliisi eyimirizza enteekateeka z'abamu ku bakulembeze b'Abasiraamu ez'okusaalira ku kisaawe e Kololo nga bawakanya eky'okutunda emmaali y'Obuyisiraamu ekigambibwa okukolebwa abakulembeze b'Obuyisiraamu e Kampala mukadde. Eyaliko omubaka wa Palamenti owa Kawempe North era yali imaamu wa Palamenti Haji Latif Sebagala Sengendo agambye nti yawandiikidde Ssaabapoliisi ku nsonga y'okusaalira e Kololo naye n'ataddibwamu. Haji Latif Sebagala Sengendo agamba nti bo bagenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe ez'okusaalira e Kololo. Mumanyi bulungi nti ebyobugagga by'Obusiraamu bibuzaako ennaku 14 bitundibwe ku Nyondo nga mulimu n'ekitebe ekikulu eky'Obusiraamu. N'olwekyo ng'Abasiraamu abavunaanyizibwa ng'Abasiraamu abakwatibwako twekolamu omulimu era enteekateeka y'okusaalira e Kololo olwaleero era poliisi twagiwandiikira ku Mande nga tugitegeeza enteekateeka eno ne tuwandiikira Ministry of Defence evunaanyizibwa ku kifo kino ne tugitegeeza mu buwandiike ne sitaafu zonna zikubako okutuusa ku ssaawa ya leero tetunaba kufuna kuddibwamu ne tukitegeera nti eyo silent approve abakukkiriza okukola kyonna kyokoze eki ky'omugabe. N'olwekyo ffe essaawa 4 tujja kubawa ekyo wali e Kololo ate nga tugenda kubeera nga mu nteekateeka gye tugenda okukola ey'obukkakkamu ey'okubeera awamu n'okwewala enjawukana zaffe zonna mu by'obufuzi mu byanzikiriza mu byaki wazira omulamwa gubeere tutaasiza tutya emmaali y'Obusiraamu. Wabula amyuka ssekamu wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire agambye nti poliisi yaganye enteekateeka eza Haji Latif Sebagala Sengendo ne banne kubanga nti ensonga zikolwako ebitongole ebikwatibwako. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Charles Kasozi annyonnyola ebiviirako omuntu okufuna obulwadde mu bigere ne bitandika okuwunya. Omuntu awanepeya yengattemu kati ajja nayambala engatta ewiiki namba nga tajoza najjoza alongoosa ku ngulu kwokka kati ekyo kyennyininyini kiva ngatta okuwunya n'ebigere okukola ki okuwunya ne basaane mu nnyama eno kati nnyama eno nekola ki n'erwala mu bigere bamuti muno mumpatanya muno nga mulimu obulwadde obuvako olususu lw'ebigere okufa n'ate mu bantu abalala fangasi ziba kubanga nabo tebanaaba kimala olwayinza okuba na fangasi mu bigere bye kati gwe nojja okola ki noyambala engatto ye kati engatto eyo yennyininyininyini gyoyambadde eteriyo ekwetera fangasi. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine sabbiiti ewedde yatabukidde abamu ku babaka ba Palamenti abali ku ludda oluvuganya gavumenti nti bano bakolera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa era tebali ku mulamwa ogw'okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bwa Uganda anti bulijjo abantu bala mu bitooke bisalire tebyekwekwamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabadde ayanukula ebibuuzo ku mukutu gw'amawulire ogwa BBC era yalumbye Palamenti olw'ensonga ez'etteeka ery'ebisiyaga ng'agamba nti lyaleetebwa lwa nsonga ndala nnyo enneekusifu. Wabula mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde omubaka wa Bugiri mu Palamenti Asumaani Basaalirwa nga y'omu ku baleeta etteeka ery'ebisiyaga ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga ku byogeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ti abamu ku babaka ab'oludda oluvuganya gavumenti ate bakukuta n'ekibiina ky'NRM kye balina okujja mu buyinza. Honorable. Yes, sir. Ekya Bobi Wine okugaa nti mukolagana President kitegeeza kimwe ng'aba opposition. Kuba yagambye nti ababaka b'abanuubu bakolagana ne Museveni.
kati ndowooza eyo nsonga eri wakati we n'ab'ekibiina kye. Naye nti mwena muli mu struggle, mwena abatwalidde wamu. Ayinza okuba ng'ayina information ffe gye tutayina. Information eweebwe leader opposition wabeerewo action ekolebwa. Action ki eyinza okukolebwa? Oyinza ogobwa mu kibiina. Mwawandiisa ebbaluwa nga mwemulugunya. Lwaki tokubira eyawandiisa ebbaluwa? Anti gwe omukulembeze w'ekibiina. Ferejeno si yawandiise. Tomumanyi Katerega. Ffe Jema situkaanya na bisiyaga. Sisobola kukyusa mu bigambo byange. Naye ate Bobi Wine yayogedde bulala. Anti kati eyo kati eyo ye position ye n'ekibiina kye kya Nuupu. Naye ate ababaka ba Nuupu mwali nabo mu kuyisa etteeka lino. Anti nange kye neewuunya tebeebuuza ku mukulembeze waabwe ku nsonga eno. Era position ya Nuupu ku kisiyaga eri ki? Kwa kakati waliwo okubuzaabuzibwa. Omukulembeze waabwe agamba etteeka ly'ekisiyaga twalireeta kulwanyisa opposition. Aba Nuupu bali mu parliament nga bakireeta. Kakati ababaka ba Nuupu n'omukulembeze wa Nuupu tebakwatagana ku nsonga eno. Ye era bwe baba tebakwatagana eggwanga balinnyonnyole position ya Nuupu ku kisiyaga eri ki? Honorable, era kino bwe kijidde nga ne America yayongedde okutiisatiisa okuteeka envumbo kuba MPs abamu nga mmwe abayisa etteeka lino. N'abalala era bajja kugendako. Bwe tekikutiisa kino? Era nze ekyo sikiinaako buzibu kuba nange nsobola okukeera ku makya neŋŋamba mwami Alex mu maka gange sikwagalamu. Ebbanga lyemaze mu parliament sisabangako na visa ya America. Goba owabanya ababaka abatambula wandabako mu America obe Canada obe Bungereza. Otyayo? Siinayo kye njagalayo. America nkimeyo ki? Abalabye bakimayo. Ati kati sibikola. Nze nsuubula muwogo naye musuubulira Kenya na South Sudan. Honorable. Yes, sir. Naye guno si gwe mulundi ogusoose nga ababaka ba parliament opposition babalumiriza okukolagana ne NRM. Ab'ekibiina ki? Kubanze njagala kwogerera Jema. Mukukuta. Gye nkulembera. Anti waliwo ekifaananyi ekigazi ekya opposition nga bali tewali kintu kye bayita opposition yogerera mu bibiina. DP eyina enkolagana mu butongole ne NRM. Bobi Wine yagambye waliwo n'abalala. Ati kasita bakibiina kye aveeyo abadisciplining. Bw'aba takikoze mwenyini ajja kunafuya ekibiina kye. Kitya kinafuwa kitya? Kati obuuza ki ku structure ya kibiina? Obuuza ki? Kati gundi omuwa magezi ki Bobi Wine? Ani asobola kumuwa magezi yali very intelligent. Anti ogambye ekibiina kiyinza obutabu. Ate kijja wali magezi gempaawo nze ndi omu mu parliament. Honorable Geoffrey Macho ow'Ebusia yagambye nti Bobi Wine byayogedde yabadde ategeeza ggwe olw'enkolagana gy'olina ey'enjawulo ne sipiika. Waliwo atalina nkolagana na sipiika omumbuulire. Macho alumiriza nti kizibu kyange nti ebigambo bya Bobi Wine byali bitunuulidde ggwe. Anti kati buuza Bobi Wine ye yabadde ategeezaani. Mbukyambeera mu parliament session eno nze omubaka asinze okuleeta private members bills ennyingi. Awe beembuunyisa lwaki baabamu tebabakkiriza? Ani yaleeta private members bill ne bagigaana? Kakati ogwo musango. Anti bagamba nti kino kisoboka lwakuba olina enkolagana ey'enjawulo. Ate muteni parliament kyali kitya? Kakati gerafuo nga Jacob tanafa kyali kitya? Abantu ba Macho bo bakolina konsalwa. Goyinza otyo gamba MP asinze okuleeta private members bills mu parliament. Ekisakitire nti ate nyanukule Honorable Macho nedda. Abalala nga babamba ne certificate of financial implications. Nze teri kyogenda kunnyonnyola mu parliament amateeka agafuga parliament nga manyi nga gwe bootegeera ekisenge kyo. Abamu badde bagamba nti enkolagana yanjawulo ne sipiika. Ani atayina nkolagana na sipiika mumbuulire. Are we serious? Bobi Wine yayogedde. Anti kyenkubuuza oyinza okuvunaana omuntu okubeera obwerere mu kinaabiro